Omuyimbi King Saha awulidde ennyiike y'amaanyi nnyo bambi nga alabye ku Weasel essayidi eno bambi afunye wali akadde n'asobola munange ate okumulabako n'amubuuza nako Pallaso abaddewo bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ate nga ku sayidi y'emu ngenda kubeera nga nkulagakokko mu maaso awo King Saha yeeguddeko ne mikwano gye munnange wabadde ku Highway mu matumbi g'ekiro ate nga Zaira Baby ngenda kubeera nga mbikulagakokko mu maaso awo kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba jjukira nti nno bampita Geminati wano wennyini wensinziira munnange ne nsobola okubeera nga nkutuusaako ate ebiba biriwo munnange ate esayidi kakati nno wali akatambi akabadde ka tradinze akatambi akabadde munnange kakutte ettabbu ku mukutu ogwa TikTok keeko omwana mulenzi munnange ate King Saha nno jjukira nti nno babaddeyoko ne show wantu we bagenda okupafomingira munnange by the way ku mukolo e Kenya naye nno wali King Saha bw'atyo bambi wali ng'amubuuzaako nga boogezaako okulaba Pallaso ng'ayimiridde wano nga boogezaako munnange ate okulaba mu katambi ako kakati muno mulimu ebifo bibiri bw'atyo nno omwana mulenzi munnange ate King Saha yasobodde munnange ate okubeera nga alabakokko munnange ate ku Weasel jjukira nti nno ye yali munnange ate mitala w'amayanja Weasel we yafunira munnange ate problemu eyo naye nno byebyo munnange ate ebiri mugenda mu maaso kakati nno King Saha beeguddeko munnange wali n'emikwano gyawo naye ekibadde ekinzesezza Gayi bamugambye nti yogera gye tugenda okubeera King Saha ng'amugamba awo alina engeri gy'ayiseemu erinnya ly'ekifo ne ŋŋamba bannange Maina mukulu efu Uganda ndi muvuzi wa taxi nga 21 Lukoko tikiti ovo mujeni bakubezika mwanyi zi freestyle bebe chuka mu freestyle tugenda kubera wa bera wa King Saha wa Lukoko tikiti ovo nga 21 abakiddamu abantu bakiwulira basaba ne banyabo nga 21 Lukoko tikiti ovo tugenda kuba ennyimba zone za King Saha zonna tusimaleyo biwogana badire mudde ezina ekifo basaba ne banyabo nga 21 tugenda kuba music waffe yena yena Lukoko tikiti ovo November oyo King yakola oyo boss tugenda kusala Kenya kauka aha Gayi nkugambye ansesezza nnyo engeri gy'abadde ayitamu munnange ate ekifo ekya show wegenda okubeera oba konsati ey'omwana mulenzi munnange ate King Saha essayidi eyo kakati nno bwe nti bwenkoze okukyekingako ku King Saha Pallaso essayidi eri kakati nno eyo kankuggyeyokko katugende mu maaso wali Zaira Baby mulimu abantu muganda wange Katonda bawadde blessing n'akuggulirawo ekkubo nga Zaira Baby muganda wange omwebaza Katonda kubanga Zaira Baby ennaku zino muganda wange ayaka kye bayita okwaka jjukira nti nno mwana muwala ono yeekoleddewo akasente nno muganda wange jjukira nti nno yeevuga nga bw'ogezaako okumulaba atera nnyo okukola challenges nga azina muganda wange by the way afuna nnyo munnange ate buddiiru nga bamukozesa munnange ate mu challenges jjukira nti nno baba bakusasula muganda wange ku TikTok ze video ze zakola mwana muwala era ng'ataddeyoko wali ebifaananyi nkugambye abadde ashayininga ate yagenze n'akola akaviiri wamma ne kabula asala nga bongezaawo okulaba wali ku mukutu ogwa Instagram ndabye nga bibadde bitambula munnange ate esayidi eyo abadde ali mu goyingamuko wali crazy nga wayimbamu munnange ate ku luyimba lwe olubadde mu background nga boogezawo okulaba akatambi ako
munanga ate Zaira Baby leero bwenti bwe mucekinzeko eruuyi eno inno ngenda kubeera nno nga nkomako mu maaso awo n'ebirala naye wakuba nti nno olunaku lwaleero mbadde kale nga seefiiringako bulungi ensonga munanga ate mbadde nduddewo okubeera nga actually nga nkuwa ate munanga ate ebiri mu kutambula naye nga making sure nti no go subscribinga update yonna ojja kubeera ng'ogifuna wano ku Geminat Yogi tujja kuba nga tukutuusaako munange eside eyo gwe kasita obeera nga osubscribinze kakasa nti nno ne video nayo ogirayikinga wali kisobola okubeera nga ate kitambwira ddala muganda wange gwe alaba eside nzikiriza nkomewoko mu maaso awo n'ebirala